family become strangers. Chikwewuunyisa naye kitandika ng'ekisaagirira. Oli agirawo naye yesibaasiba ku kantu katini ekitategeerekeka. And lwe mubomoka buli omu n'atambula n'agenda gy'agenze ojja kukyewuunya. Naye ensi gy'etuukira buli emu emulaga what matters. Naye ekizibu kuddamu kutunula mabega nga nabo tebakyakujjukira. Kuba mukulu batte ensi teyalawinga vacuum. Mulimu abantu kati be tukyakyali nabo nga naye waliwo ekiseera we twalowooleza nti tetusobola kubaawo nga tebaliiwo. Ng'era wakirowoozangako ng'olabira ddala omuntu ono mpagiruwaga mu bulamu bwo. Naye ng'olwaleero ne bw'omulowoozaako tekigasa nga si nsonga abamu bagenda babalaata ng'alowooza alidda ebiseera ne bimubuulira amawulire malala. Agenda okudda ng'ensi wa moving at the on. Tokyayagala kumanya wasigala kumulaba bulabi ng'omuntu naye nga mu kifo kyo takyakirimu. Mwesisinkane ku mikolo, mwesisinkane gwa mwesiibule kigende. Ate enseera emala kumunyiga n'emuteeka mu kafunda n'alyoka ajjukira n'agamba nti gundi kizibu nnyo omuntu ddala nga talina magezi gasengejja okumanya omuntu we. Naye oli bw'atamanya muntu we ensi emala n'ekulaga omuntu wo lwampaka. Ate yensejja n'amaanyi. Nze sinagikowa kukuba bamaanyi. Yati tesaagirira. Mulimu abantu abakoze ebintu byabwe abateesemu obudde bwabwe abayiyeewo emibiri. Abantu babeerewo ne bagaana obbategeera. Naye ensi bwejja ate mu budde bwayo ekugamba nti gundi gwe wakaabya amazigo kyamujjukira. Ng'olaba mbonna be wasuubira nti babo gundi agize bw'ati yakusigudde ogenda okutuna bwoti nga mu butuufu nga tayaliwo. Kati nebyo oyo kyabadde abuuza munnanga ani ositudde ddi eddoboozi kisinzira kwani. Naye nze kiri nkigamba ekyobwenzi n'ekisembyeyo wakati w'omwami n'omukyala. Omusajja asigale nga musajja, omukyala abe nga mugonvu. Mukulu batte omukyala ayogeza essimbo. Omukyala nga wanyize n'attako okwo ku ddoboozi ng'abadde asobola okulikandula. Omukyala alina ebyokwogera naye ne mutuuka mu mbeera n'agamba nti ono ye mulalu wange. Tebafunika. Mulimu ebintu ebimu ng'abantu balowooza nti nno gundi oyo ffette musiru, naye ebyo ebisiru bifumbye. Ebisiru ebyo bifumbye anti okiddukako naye era ensi egenda okuwetaaweta ekkoona noga gundi wange ng'ologo otutte mwatikidde essaawa ezi ekiro mukyayomba ayomba n'osumagira ogenda okuzuukuka ng'akyatwala badde kugamba nga mu butuufu obadde oloota n'okuloota mpozi twabadde mu lutalo nemusimbula ate kati awo naawe boofunyemu n'oyunga oba okyalinamu n'agali nnyo omugere n'ogumulinnya mu kifuba ng'omba omanyimujukiza twebase obadde otya nina wanti bw'omunyonyola enkya ngenda okukola okola ki omala tukyankalanya ewaka n'olyoka otuganga bw'ogenda okukola kivaamu ogenda okukyuka oluyingo olujjukira nti olujja ku dduuka. Naye bannange bannyinaze ensi eno gye tutwala wala wakalugumu bye bitu nkubuulire mulimu abantu abagonvu bakoze abantu ebintu ebinene naye nga attitude ye yokka mukulu batte nkubuulirako ekintu kimu okujjako ng'olabika emyaka tonnagituuka. Ejaki emyaka egy'omusajja abukadde wallahi ya Mungu mukulu batte nkubuulira mu nsi tunoonya abantu abali faithful to us. Abantu abasobola otunekyalinga, abasobola otukumaakuma, abasobola otuzimba, abantu abasobola okuba abalungi eri abaana baffe, abantu abasobola otukulaakulanya. Byonna bye batubuulira mu bantu betunoonyera betwagala okuwangaala nabo. Naye nkubuulira omukyala musobola okukola naye n'akukulaakulanya. Omukyala asobola okuwa laavu nga bwakububira bwakola bino bwakola biri. Omukyala asobola okulabirira abaana bo. Naye kyonna
gye kiggwera omuzimbo ogwo guggwera mu kigambo eki kyenkugambe nti nno ojja kitegeera ng'omaze kubukala ng'omaze kutuuluuka mu myaka onoonya ddembe. Banyama ne bassebo tubalamusizza tubaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala muli mutyayo najje musinzira okubanga mutulaba n'okutuuliriza nze Sesanga Bate the Great Kura Extra Digest mugoba nsonga bitambula bitya abantu baffe tubeerawo every single Saturday tubane Hajj Yasin Bakaluba Properties nga twogera ebigambo ennaku zinafuuse ensonga bulijjo oyita bakubuuza Haji jali Haji ali waliwo yagaiti ngenda munoonya wano n'okutuusa olwaleero Haji oli otya mbeerawo nekwatibwako ennaku nene ngamba kati bateeze newekwatibwa Bakaluba ennaku nzijawo kye ese ekwagala Haji okakasa nnyo kati kaneewa ekitiibwa oyita Bate the great ati ngenda kuba the king of real estate. Nkaleke kaleke kali a bit loco onjo cheza programs onjo cheza ati buli agiragiramu aga the king the queen tunonye akantu wali kalese nduno ndichirongoseza ofukame onjo cheza the incredible asiri wali nawe fana akantu bannange namboze nuli yati omujjukira mwasoma mwenna oyo yatuvuga number 1 omwana agenti namboze nuli yati ozikasazo kibuli esesi yomugirwa Ismail omumanyi obiwo waliwo kansirike mumanyi oyina ebyama bya Mugerwa badde ngenda kujja kyegenda okukola naye tekijja kunyuma oyina ebyama bya Mugerwa naye mumanyi natumira ab'e Denver Colorado batansa okwesowolayo mpola mpola waliwo wano eyesowodeyo n'agaya ekituufu nze ndi Colorado Denver mu America amanya aligawo ga China discover the global kati akanga ki atiisa erinnya lyange ovadde ngo byaleeta amanyi discover the global live from Denver Colorado tamanyi nti gana amanya agatiisatiisa kamuleke Muhammad Kagwa nagamba Allah asasire mukadde waffe agamba mukadde waffe maama bulijjo simanyi yali ayitibwa Mariyamu by coincidence ne maama wange neye mukyala Mariyamu gamba otya muganda wange yambulako buli yasini abamugandawo tuli ba umma al-muslim Omusiramu mugana musiramu tuli tuti sahaba kulamusiza nkwe namba ye nja kisangayo omwe kusente olwo Luganda muganda waffe nnaku alaikana Mariamu esaawe wabituukawo Mariamu alaika siyamuza esaawe eno okusisigana newagaa nti muganda wuyo n'omulabukuluga mugagga afuuka Piraato na Paapa waliwo omukyala yava bweru eyo najja nga anoonya mutabani we oba programu baali giyita muntu w'abantu yali ndowooza kubukedde yakubukedde sanyu nobi namweruka yava gye yava nga ajja anoonya mutabani we yava bweru eyo kaakati nga bamuleeta omwana bamuzudde mukyala nga ajja teyaddamu kuzaala nga baleeta omwana kalinke ako oba naaleka kuwadde n'okateekako omukazi yatuuka ku mwana
omanyi bwona anoonya maze ebbanga lyonna naye nenzijukira nina omwana wange gwe nakola ki gwe nazaala bagenda okuleeta omwana ng'ayambadde buno obukooti obusalawo tebusalawo gwekibanja gundeebuuka nga naye ate muyiseemu ekoma eno ng'agyeyazise olubanga lumuli luto ng'ava gaaya byenjogera bya mazima wallahi agenda omutuukako bweti omukazi we yamutunako manyi kye yagamba si ono si mwana wange oba yali yamutegekera ki simanyi gyoba yali amumanyi ne batandika nekantuleete senga gundi tuleete omanyi bano abaana be muzaale ab'ekibaafulo olina amusuula n'atambula n'agenda nga bagenda ku DNA nga batuula tulinda DNA sitera kugoberera naye kwolwo nagoberera ntyo nga DNA ejja obukakafu buluma Mr. Musawo ngaleeta your son omukyala yayogera enzungu zonna n'azimalayo no it can't be naye nga yatambula olugendo lwonna ngaze kunoonya mwanawe wallahi omukyala yakalambira ndi si yeye n'afiisa DNA nekakasa nti mwanawe abali bagobera programu eyo balabika bakyagijjukira natulula bwenti nenga obwavu nga bubi yali anoonya mwana nga ki amusange nga ndowooza muvubuka ali awo gabona aleeta yali yamutegekera ki yetegekere yali ayagala denziriveeyo nga yali anoonya ki yali anoonya mwana wakweyagaliramu kinsanze omwana kati kale alabika yaleeta n'aleeta ku busente bwe ng'omukyala ng'amanyi agenda kusanga mutabani we okuyisaako obuyisa akazigo tandika okukola mutwale mu kikamwanjule yagenda okutunuulira ono ng'ali mu negative trend nga talina ngeri yonna gyamukuuta ne waleeta still waya nga talina wamutandikira omukazi yeegaana omwana n'entunula bwendi nakati programu eyo kyagijjukira n'ayogera enzungu zonna n'atuuka n'okwaga amusasula amuviire tataddamu kukinyegako nti no yamuzaala bw'atakinyega nekijjawo omusaayi ate nga ne ku kamera yagenzeeko dda ate nga teri yamuyita genda ku TV okaana ne kagira kakaabye kasajja katto programu eyo njijjukira erabika liyo emyaka nga 5 emabega ogijjukira naawe yamwegaana omukyala n'ayogera enzungu zonna nga zonna ziraga nti mwana we n'amwegaana lwandabika wendabika n'atuna bwati musajja watu n'abeera mu bukooti bwe n'akola ki mwami gwe bw'oba gy'oli yali nkubidde kasimu mwami gwe mutabani w'omusama mutabani w'omusama noonya ku haji natunuulira omwami oyo n'ankwasa ennaku naye omukyala yakolamu ensonga omwami yabeerayo obulamu bwa butobye kale ennaku yeebadde emuluma n'amuzza mu nnaku kaakati gw'omanyi ennaku okubanga ekuluma ey'ensi eyamutako ono naye oli najja n'akulumya n'ey'omutima najja n'akurejectinga omanyi kifaananya maama wo ne bamukakasa nti ye maama wo n'akurejectinga ng'ate bw'akyogera nti nze sisobola kwagala mwana sisobola kuzaala mwana afaanana bw'ati yes taasa makaago n'amugamba yaga nze sisobola kuzaala mwana afaanana bw'ati ng'akigamba mwana we gwe yasuulawo mu buto bwe yakomawo najja n'amuyuza ebbwa eddala maama yonna gy'oli weebale akulaba emyaka giyiseewo naye nze gw'otazaala nakati kiri ku mutima tekivaako nange binyizizza naye gwe wazaala weebale maama wakola bulungi nnyo weebale be bazaalira mu fujjo gyamuleka n'akomawo n'asuubira nti ajja mumusanga ng'ateredde ali njala tutandikire wano kanga naye oyo nzijukidde obusungu bwange obusungu bulinnye butuse ku ggumba ali ozaala baaki we butuukidde ku ggumba awuliriza ono tusuze wabweru tusuze mu bibanda tusuze simanya wewa addayo sisobola kuva ku mwami wange tuvudde wala tusuze wabweru tusuze mu bibanda tusuze mu mpewo nkwata akabaga nengera neneetunda n'atuula mu mpewo naninda paka ssaawa 10 ez'ekiro we maliriza neefuna n'omusajja ow'okusuza n'asigala ye wabweru ng'atudde yeggalidde mu ttooyi alinda ono atuwadde 5 agende ku 11 ate ayingire yeebake n'ava mu ttooyi n'ayingira sisobola va ku mwami wange ayibale sisobola kyawa ayibale obulamu bwange bwonna tuvudde wala anti oh my god kati kulwaki temufunayo omulimu omulala ayibale lumu tebali mukubira mu ttooyi
teri asobola mukuba bamumanyi bonna abantu bekayonga teri asobola kera kumacha kuba Aibale teri akera kumacha asobola mwogera kera buli mwaga Aibale mukazi wa Faima era bba wa Faima ndio mubogera kino ne bogera kino akubaye musajja mutono takula abanga mwana muto Aibale no mwagala ko chenjawo Aibale ne wetubana nusu 10 tusobola ogula chapati ya 5 n'amazzi ga 10 ne tunywa ne twebaka nagenda Aibale Haji Ochaliyo tusaba gavumenti lunaku kyolula luddako olw'okuwumula mu ggwanga namugongo aneda twala olunaku lwa gavumenti lwegaba emidaali oluddako olw'abazira Heroes Day bana abagaba Heroes Day Mire Babalanda mama Aibale no yetaaga omudaali yabasajja mbayita abazira kuba Aibale yamanya omulimu gwa mukyala we gwakola eno program Aibale n'afuuka sika tegenda kuba mu kyamakulu kyonna kuba ekutte ku kati enzijeeko anti wage obusugu buli kugumba kanyala kutuuke ku mmunye Aibale wuuno wali ate ali wamwe kayunga eyo gy'osiiba otambulira kakati tukwata nga tetunnagenda wala Haji Aibale ono mufunire omulimu ku sayiti zo Aibale apoote atajja tajja toyagaliza wati kakati mami bwafuna omulimu nga Aibale ayingira akayu interview zonna basudde yagenda n'awasa mukyala we yamuwasa n'amutwala mukyala we baali bamuyita Nanziri bw'amuwasa nga nnyina w'omuwala yabaligira mu maka kaakati bw'atuuka nga olumbe lumuluma olumbe bwe lumuluma nga bagenda oddujjanjaba nga bagamba waliwo ebikola ki waliwo ebyasoba omwana bakola ki bamwetaaga olumbe luba lukyamunyoola embirizi ng'asituka ng'agenda ow'omwami eyawasaaki omuwala ng'amugamba munnange nkimye muwala ono njagala kumutwala ku kika kyabwe omusajja ke yayogera ke kantuuseeko basudde yagamba ndi mwogezi naye kwolwo byakola ki byanzigwako agamba mu butuufu byali bwe biti wuliriza agakamala okumira omukka naye bamala obbimunnyonnyola yabagamba nti nze ku buko mmanyiddwa ewa Bwanika kati ate ndabika ntya ku buko obuki obulala obujja kwega mulimu ebintu mu nsi ebigenda nga bikukola ki nga bikusukkako akokoola byakamusukkako ke kansuseeko bwe mpulira bino mukulu batte okwo nali mmanyi njagala naye waliwo abantu abalina tulaavu waliwo manyi oli wekka eri essa siririimu kubanga ffe ne mujjana mu basiraamu batugamba ejjana lirimu emitendera erirituulamu nnabbi siri erigenda okutuulamu agibakaluba tukwatagana emitendera nga ne bw'onaatuuka mu jjana mu ggulu olituukayo ate n'akibishopu ayinza okubaawo ng'agaana naye era ka esi kalina kuba paapa waali nze wano obututuukako era bwe babaleeta ennyama enkalirire basooka wali mu bapaapa ne baddako mu bani bakadino ne mutambulatambula ate bakadino basookera bazunguzungu mpaka we bujja nga bikkirira bigenda otuuka eno mu Uganda nga ese kuba bugumo ne bijja twogere kati ku byamagezi lekeokwogere ne bigenda nga bituuka paka bituuka mu bana abakuŋŋaanya oba 10,000 ebintu bigenda bikola ki bigenda bikyuka nakakati omukwano gw'oyo gunnemye simanyi oba mukwano oba ddalu mukwano
ate abo esule kati kyoyogera ngenda kikuddiza ate nkumanyi gwe nonnosense ku bintu eyo okyekaza lwa kamera wano nze njogera bwe bageyenda ku kino ngenda mugeyenda nagamba ntibeera ngaayibala ogende mu ggulu nsala busazi nenyingira egeyenda tombulira oyomba kikwanya ntwala kimuka mukajaga nonatugenda kimunduisana bakanyaga wayogera kikikyo omanyi kyekifaanana okubanga oli kushuwa nti nno mukyala w'emisana obwedda gwe basasula kwatayo kano ne bamwebakako kwatayo kana n'atuuka ekiseera ekiro n'amaliriza nga waliwo agenda okuzannya ogw'ekiro n'ogenda mulatoyi like honestly bw'oba mwana wange gwe n'okukuba sikuba oba weetaaga kuba kuzaalukuka si kyekisembayo mulimu omuntu kati waliwo kapaati kempulidde akanyumidde okugamba nti tuvudde wala tulya chapati kugamba sitole ebadde confusing omanyi abantu boolabanga balina ebyabasiba bonna ng'olaba baga naye ate dynamics ezisoose nfu akulaga nti muna mukwano gwaffe guvudde wala sisobola mwami wange mulekawo nagamba olaba agumira kino kitegeeza nti abasajja batono abakigumira kati yawo walabanga aibala akole ekisukulumye nene erinya liyiwa aibala tekyakisa ekirungi twakivaamu kati ng'olyajjanga Emirates nga zesigala mpagira aseno kakati ate ogwo omulama gunnemye gunneyi nkulaga nti eriyo abasajja ssebo mwewaanawana eriyo abantu kisooka balina true love ekyokubiri bagumiikiriza eno program ennemye eriyo abantu ennemye abalina emitima ddala egy'obwakatonda simanyi oba otegedde gy'alaga nga waliwo asula ne mukazi we abeera mu latrine ng'amanyi eri latrine ogimanyi bwefaanana okutandika essaawa 5 ez'ekiro ate kati eyeekayunga kayunga tuba tumidde tewali mutawaana gwonna mulimu ebisimattuka programu ekyavuliddwako direction entuufu naye byonna tugendagenda nga tupangira omanyi kati haji ebintu bino nabyo bibirimu emitendera kati haji latrine yo bwetugamba nti latrine ya haji lwaki tuteekawo kale toilet yo bano baba ne toilet abagagga lwaki tobegera ku toilet lwaki obireeta mu maka gange obireeta kuyogere wa Dani Mugoya ati naye ngenda muli ku Dani Mugoya n'afunira ne Mugoya zaawukana kati eyaibale abantu abalaba batulowooleza lwaki waba programu ekulebya tugisazeewo tumanye ti naye biganye balamu toyi yattaka eriko nkoma enkuba yatonye eriko kikutiya mu mulyango omwami mwe yeewogomye ekiro ogambye abeekayunga n'omukyala bw'omulayo omwami engeri gye bamunnyonnyolamu n'omukyala kyakola kitegeeza omwami ayingira mu toyi yakakutiya mu mulyango ate buno obudde enkuba ebadde etonnya kati n'abeerayo nga alowooza ki wabeerera awo ki ekiba kimuyita mu bwongo mukyala maliriza ddala kwebaka astagfirullah kigwala kasazi omanyi sawa 10 empewo ekyuka eba nnyingi obona anaafuluma ku 12 kati olwo omanga mwamanyira nti avaamu ku 10 n'atuuka ku 11 12 ojja osembera mpola mpola olugenda ng'oyingira simanyi oba nyiige oba nyombe buyombi oba nkyogereko bwogezi it defies all human logic. There's something not right. Mukyemmanyi mu nsi abantu basisinkana ne bakwatagana mu bintu ebyenjawulo. Ndabye ku programs ze bakola mulimu abantu aba meetinga ne wulira nga baba bakutte omwami n'omukyala they were serial killers.
babaddewo nga batta abantu nga omanyi abantu abakola ebintu ebyo balina pressure gye bafuna ng'afumita omuntu bw'ati amulaba abona akola obulamu bugenda naye kaakati ekyo si kyekikulu naye engeri gye mukkaanyaamu n'omuntu kuba tuyinza okubeera wano kati kiringa babbi nagira wati ate ng'ogamba studio ya Haji senga tukoze bwete naye obuzibu bubeera kwani era omutandiko otya n'omukonvinsinga kirukinga ennoma era nange ensi munnange ensi etambula n'ebyayo togiganira oba kaakati olaba abantu bagenda mu bikomera by'abantu oli n'abuuka najja ne munne 2 3 4 5 ne bayingira ne bagenda mu nnyumba y'omuntu ne bamukuba ne bamutema talina kyabakoze ne babba n'ebintu ne baleka nga babasibye kati weebuuza that evilness abantu batuula batya ne bagikkaanyaako kuba ekintu ekikyamu obaako okulowooza ogamba nti bwenna akigamba omuntu ayinza okkigaana naye oli n'agamba kiryoke tugende tukole ki tukole nga bw'olaba omusajja okwagala musajja munne oba omukyala okwagala mukyala munne batuuka batya ku nzikiriziganya eyo olina amatira n'okumakinga move esooka olina agamba nti nakangamu nange nafadda kiwulire bwe kikusanyalaza n'okusanyalaza ng'omuntu kakati nange mbadde bubi buli lwenkulaba tomu amaaso gambeera Allahu akbar waliwo ensi gyeraga nga tutandise kusaba mukama atujjulule nga tulina ebintu bye tutalabye nze munnange mulimu ebintu bye nalaba nga ngenze e Bungereza ne bimpisa bubi naye ne ntuuka ekisa ne mbimanyira ne mmanya nti abo bo nti ensi bwetyo naye kati okujja e Uganda nenda omusajja ayagala musajja munne omukazi ayagala mukazi munne just imagine nga mwannyoko like Sandra akwetedde jali nange yono oluyi yono nekibe mulimu ebintu bye twalabanga nga biri wala fe nze nkubuli we twakulira mu gihe kyenda waliwo famire ya mwami Kitooke yali awo Bukoto nga nina muganda wange yali nayo mukwano gwe nga bamuyita Martin Kitooke naye Martin Kitooke nga ne wakati wagala muggulako lutalo omanyi lwaki Martin nga akoze eki kuyita taata we Daddy adadisa era nga oyo musajja omukulu mwamuli Daddy yamuyise Daddy tomwana n'abaati kati ffe nga tukyali bagumu nnyo kusinziira oli okuyita obuyisa omuntu Daddy kakati nze ntunuliramu muzeyise kimwa batabani bange wanankubira nomugala naga all right Daddy love you I love you too n'omusiibula kati nteeberezaamu wengamba muzeyise kimwanyi nti I love you mutunuliramu nga mugala okay Dad I love you ekyo ovola buli kimu kirina obudde bwakyo abasajja bagenda ne bajja kuno ne babuulirira abantu omwami mwagale nnyo simanyi omukyala omukwata omutwaleko out mulye ku wings anti balina kakati buli omu byabuulira omwe ku wings omwagaleko nnyo gwe omukyala toyite nnyo mwami seeka muyiteko baby nentunulira ne ŋŋamba enjiri eyo nga bw'ogitunuulira ndaba mukyala Hajjati adde eka ayita seeka mbogo baby yakiwulidde bakisomesezza mu ddalasa temubayita nnyo baseeka bakoowa kyava akyuka bw'ati n'amugamba babe sajja aba akutta akadomola n'akyuka n'agaja tugambye ekyo mwagala mumanyidde mutuuse ne ku ekyo musajja akava kuyala emisolo gimuleeze mumanyidde mutuuse ne ku ekyo kati mumpitaani babes
buli kimu abantu kati oyo yatuula n'amugamba munnange bitukutte tukoze tutya ati ate munnaye kitaggwawo omukulembeze yatukubiza nti tunda kyolina ofune kyotalina kale tobaako mutawaana genda nodda n'otuula mu kaabuyonjo nga bw'olinda ate oyo anaagenda otule lwali kutunaja nakuyita hayi bala agenze jangu kukunukayo tusabire nnyo abaana baffe nate bange yekwese bana ebibeera mu nsi ffenna tetumanyi nkya bwagenda omanyi okubanga opangisa akazigo ko naye ng'okasulamu nga mubbi sakala bamanye unazza kumanyi naye lwaki tetugulayo ekitanda ekinenenene mu kifo kyokgenda mu kaabuyonjo nze mbeere nga wange gikyate weekanga ki okaabuyonjo ne wano ogenda kubanga wabuguma eyo bagiyita emotional damage akiwulira nawakirowoozaako awo program tugisazeemu ekyo muggulu oba owemudde ekyo ekibi bakiyita saakiririgo ekibi ekitasonyiikika obeera mu ggulu n'ovuba malayika gwe mulalu gwe abafayiro oyo bagisazaamu kyani lubwama twala yayiseewo ati gundi kanaalijalo kajaliru kebalayiko twala kebalayiko okutwala kayinza otuuka mu ggulu nekeerayo ati ebintu byakyuka gwe nnyabo onaatuwa mmere oba nakola olugezigezi awalya fayiro yo mugirivyuwe yayitawo atya mugizeeyo naye omusajja oyo tali yekka oba mbeera tekiriyo naye manyi nti nowali abantu bangi bwe batyo kinkalobyeko nze kankusese wakikola nesitamanyi gye babeera kambageye ngeera munnanga amanyi ow'amawulire bye basulirira ow'amawulire tomubuulira kyamakyo nga naakajja mu kibuga ninawe nasulanga eyo mu makindye maliriza siniyafo nze nyingira ekibuga nga siniyafo ngimaze nasidda mu kyalo kati we nasulanga ku muzigo gwange nga neiba ng'alina abaana nze kati nga olaba we nenkana saawa zino kati by then ng'abaana we benkana alinamu abaana balenzi bagoberegana omu yali ndooza nsinga nako ng'alina n'ekiwago newaddawo kati ng'omuto alinga mu myaka 15 kati bala omukulu we yali yenkana naye ng'omukyala akola mulimu ogwo era nga asiibamu nga yeebase weziwera 12 awo n'alubambaga ofiisi n'emuyita kati ng'abaana bamanyi ne mama kyakola era ng'oluusi ba anko bajjako neewaka naye tusabira abaana baffe abaana ne bafuluma ne bagenda ne bataayaaya mulimu ebintu bye tugenda ne tunyumyako naye ngamba obaffe tulina ensi gye tulimu abantu gye batalimu kubanga ffe newe twakulira oyinza n'okuva mu bulamu bw'ensi nga tolabyeko kitaawo ng'anywegedde maamawo nga tolina wookijjukira ng'era ekinene nnyo wayinza okuba waliwo okw'omukolo omujjukira yamukwatako ku mukono ne bagamba eyo ye yali inconveniencing time daba dadi bwakutte mami era bagamba di mukyala ne gundi baagalana nnyo n'amutunuulira bw'ati n'ogamba n'owulira ng'okutuse balinga abawemudde kubanga oyagala okisuubirize nti kumpi bakaddabo tebakikola ki tebabimanyi naye kaakati ng'obeera n'abaana mu nnyumba ng'osiibula nga baga mami nga ne wakolera bamanyiiwo genga anko bwajja nga bafuluma bagenda kaakati omuvubuka ng'oyo bw'omulaba n'empisa ze tasobola naye butagendayo budde ki bw'osanga nnyoko yakatuuka eno program twali givuddeko kubanga bimmalako ddembe kati bwajja n'atuukawo
ogamba mutabani gende wa gundi oli obango yatasitula nnyo obango otandika mubulya mwana wange weekuuma ensinzibu mukimye kyeno okujjako omwagala okwononeka era omubuulirira oli mwana ate naawuliriza babagambe nga muwulira n'emirembe ginzigo kati okumanya tulina okwesabira ennyo abaana bano mubutakola due diligence laba omwana oyo bwajja najja n'omuntu oyo nga ye mwana munne nga wallahi tomanyi kuba tekimwewandiikako bw'azannya obulungi kadzize kyova olaba gye tuva baatugambanga muwase ennyumba mulimu abantu abatuuse mu mbeera ey'obuyinike nga yali yagadde okukola ekintu ekifaanana bwe kityo kakati nga nze famire mwenva tuli bangi nti nno abaana abazzukulu biki mutuusenga mu 100 we muba mukola emikolo gy'okumanyaŋŋana mutandika okwemanya kati ogenda okwekanganga mu Kampala bufo butono bw'oyinza okugenda mu kkoona ne batakola ki ne batakumanya batakulengera kati ng'omuwala agamba ekyo sisobola kukikola kati abantu we batyo bwe bantu abaabulwako zi famire tebalina muntu gwe baswalira oli nayimira gwe kakati ku lubatito kira gwe kiimagininge mu mwannyoko mu kibuga muno nga bw'oli asobola okukikolera omwaka nga tewali waggambye nti naye omanyi twali ku street ya gundi mwannyoko twagizaawo mwannyoko okitegeera kibeera kizibu era omala ekisaa ne bajja naga naye yogera ku mukwano gwo ati mukwano gwo lwaki ogamba nnyinaze kaluma olako muntu gwotamanyi kakuluma kale nga mukwano gwange ng'akumanyi Facebook friend n'agenda n'akikola mulimu ebintu ebyesisiwaza kati ekintu kyoyo ye kinsusseeko simanyi bw'atuulayo kyaba alowooza simanyi buyinike bw'aba yatuukamu kyemmanyi abantu abo balina okuba nga bakozesa ebiyaga bakozesa ebintu ebibajjako ng'obulamu bwa omanyi mulimu ebintu by'okola ethicwise nonaaba ensonyi ku maaso nonaaba ensonyi ng'obiraba bulabi era abantu abatambulira mu mbeera eyo ya gundi leeta wano obukyo simanyi bukaca biki gundi lya kino ababeera awo tebakoze biki abenkwacyo oli ne bw'atawasa tasula maluma buli kaseera babeerawo kubanga emisana bonna basiibaawo ono takola n'ono takola kati atakola alina okulya kati naye weekanga ng'alina kutunda kyalina afune kyatakola ki kati ne bano abataakoze ng'afubutuka olweggulo ng'agenda mu jjaamu ng'alinda we bagirako busaidi mira asobole ku 7 okuddukako ewa Kisekka bakamusasulemu $5,000 ate ezo zimubeezawo kaakati owajja okuva asasuleko okwo ne ku bannyinaffe be yalese wano bwebwe obulamu obufaanana bwe buto naye tewali muntu ali in their right mind asobola kukola kintu kifaanana bwe kityo olaba omuntu atundira butunulizi mukyalawo n'omulaba nga bbirira amaaso agazzayo bw'ati n'owulira n'osootinga tomukube mugere kubanga tewaliwo musango gugaana kutunula akola bakubulabi naye tokola ki naye togula n'ogamba nti gundi ono naye nga wegasinga abanereka amashino nakamukuba omutima ne gukutuka kanyigira wano n'onyiga bwoti n'omulaba naye maama onattabameka kugano gasse waddukufu agajjudde Uganda mpozi nga wasa kibijjigiri naye buli oba ogira bwoti tekyebeereka naye ataba n'ekibijjigirira nakyo bakitunuulira kaakati kyogamba oli akikola akagenderere naye atuula n'agamba nkukakasa by all standards si mulamu ebibagatta si bye ebya bulijjo kyekiri kyenkugambye nti waliwo basiriyo killers beesisinkana ne bagenda ne bakola omulimu ogw'okutta abanabba kati ezo si normal circumstances wadde zibeerayo oyo nedda mulimu omuntu akola ekintu nze mukulu batte mulimu omuntu akola ekintu naye kugamba oyo tasobola kuba mukwano gwange akubuulira oyo tasobola kuba mukwano gwange kati ne bano bamanyi bakifuula nnenge atosobola kubeera mukwano gwa bw'otandika okuntunuulira nga simanyi nakweweera kihaje
no atakanyi tieri waliyo goli omwoyo Astagfirullah. Mungu atusasire Chinsange wala. Mungu atusasire Ekimala nze nakugamba omusajja okumpita obuyisi mukwano. Kale mukwano oyanga we mudde kuki nze nsonga kingamba abantu mumpita amanya gange mpita ebatte kale mukwano ntege ne bwobonza Mungu kumira mukwano kuki mpita haji mpita erinnya lyange ndeka kale sebo ndeka nate bwosinka n'omukyala mwebanga mukola mu business nakuita kale mukwano it wouldn't shock you somehow it is okay it is okay naye omuntu musajja munno nga mukwano gwo ogwo kugende wala okay dear emission ebeganye era nkugamba genda olinda akasimu kale wetambula abanyabye era bwoba tokalabye manya ki omanya tebyayisemu kuki olabanza omusajja ne musanga nga ayogera eddoboozi ng'ateesemu ka sitiiriyo kinzijako ositiyo linga biki tekewo embeera otekawo embeera what the hell man kulainiye otematema abadatya guno omulembe gwe tuliko gwakwegendereza bagamba nti abasajja bali eyo mutambule mpolampola bwe muyita mikwano gy'abammwe bajja bammwe n'abakyala be mulaba gye bakijjukanira eyo mulina bajja bammwe njo kitegeera eno ensi erimu obuseegu bwotakolaki bwotasobola kutereeza kati nze wonsanga omulaba awo ng'atambula naye kale tukitegedde omusajja ki kikwogeza bwotyo si buli omuntu wakugeza ddoboozi manyize nina ebizibu byange mundeke si buli muntu nti wakugeza ddoboozi naye ne bwe liba ttono oli oyogera n'agamba nti musajja yayogedde naye nesi utekawo embiiro utekawo kasitiiriyo kajja gwakubakuba obuviiri obwo obutaggwa nankani mpita wala wali aba makeup abajiribiza abasajja ne basiba ne buno obupalepale I think wano mu Uganda oli naaba nga atambula n'atereezamu oh my god ate ndowooza muwano mu bannayuganda omuzoogo gwasinze nnyo mu basala nviiri basala enviiri abasajja basala enviiri mwendabanga bwe gwasinzewa baaba tagala baba famaliwe tokirinako mutawana bino twogera byabwogezi muli ku kibozibozi temuli munnyo nawe ali mu kamera tukuteekamu tujja kudefendinga according to survey olabawa but I would think abo abasaluuni oba tugambe n'abantu abali mu entertainment enze eyo gye mbadde mmanyi eyo n'abakola ebyokwambala abo bakifuula nenga bali mu fashions balina obupale obwo bwe bambala ne beesiba bati obutali nnomo I think gundi esooka yali badde n'asiba mu maso n'asiba mu maso n'asiba eggumba osanga omusajja omukulu nga oyooza engoye yazijja mu section y'abaana bato ne bwagula emutuuka agitwala ne bagisala n'akajeeza bambala obugatto buti babanga bateseeseemu socks n'akakwata ne kayitamu wali mulimu ekintu kyensa omusajja lwaki weeteekawo ku mbeera bwe ekisookera ddala abasajja figa zaffe si ze ziri awo ennyo z'ogamba nti nno nagireetako si ze zisanyusa n'abakazi nabo batugumiikiriza bugumiikiriza kuba ovaayo n'akutunawe
nena akuwana nti yegwe wange nkwagala nnyo nafunako kyakubira waawo nkwebakako mu kifuwano kiyitira naye nga mu butuufu akulabye naawe nga olubuto ng'okyogenda mu ndabirwamu akugumiikiriza bugumiikiriza nga lukuli luti nga kalinga kataana ka mwana omulira n'afuluma ekisenge akazi abazibu obanga atunula eri gwe omujja omwegendereze nga mu ndabirwamu otunangako bwoti nga naye bwodda n'omutunde lwaki ontunulya mangu abanga akwetegereza nga senga ono naafa mangu nga nkyalimu embaga nengezaako ewali nengezaako ewala naye ddala ono gwe ngenda okufa naye era weegendereze nnyo batte ng'oli mu ddiiro nga mulaba firimu bw'omuntu oyinza okutulwa okyatunudde eri bwoti ogenda okutuna ng'akwetegereza nga kiri kyaggwako atunulira baboogera ebyo abayo ng'akwetegereza bulijjo buli abantu batwetegereza bulala naye nnyinda eno saagitunuulira bulungi n'atandika okutunuulya abantu oba luli yali abadde ki kale nno ffe tugeze tuyana naye yali oke naye ndowooza agenda akula kale ate nno bw'osanga nga mwamusisinkana nga muli baboyizi bana nga kwaliko gwe yalaba nga ye gwayagala naye gwe olwokuba walina ssente n'osoolooba ate bw'oba omwagala mangu buli muntu mu myaka egyabiri aba mulungi omunothana omuki omumwisa bonna babeera balungi kuba masozi ziba zikyesibye ziti kati oyinza okuwasa kabbira gy'otategera naye ng'olaba bagajagayo togenda n'ogamba akawala kalungi kumbe bwene obimanyi ebya make-up omwana agira bw'ati ate confidence ebizza ebiwala ebibi kira n'okigwamu awo nekyuka mu myaka aga olwo kizaddemu abaana 2 3 n'ojja maama senga namuwuliriza naye zino embi zigende waagi nze mundeke siina gwe nnooze nze musajja wammwe ntya kati abo abasajja n'asiba akapati n'omutunula n'osanga omusajja figa zaffe nazigambye nagenda n'atambula bw'ati obupale buno bugina engeri gyebusituseemu obugato n'asaawo akabaliga bw'ati ng'asonjoka busonjo ne bamukuleetera aye mukoddomiwo toseka twakula bubi kyekisookera dda agenda asojjole lwaki oyambala empale zonna zikutikke bwe tuti akabina kakulinga bands eza5 n'agenda n'ogira bwoti n'ogenda n'obusiba bwoti n'otambula bwoti eno olubuto lukugejjeredde bweti kiki bateekawo mbeera kale wetambula abajabo ne abaitako eno okubabbalinga bwe balengera baga kyekyo kati no buli wajja bwati naye kubako akafuufu alina okutuuka n'omutindo yakuba bandi mu kyaki kale kasa gwakyogende eno kisobola kunzirira naye ate zino zonna circumstances twogerako gyeziri abaana balabye ebintu ne baagala nnyo okubyenza mulimu emirembe egyampitako mukama katonda mwebaza sirina ngeri gye nkwata mpale yange eno nga bweri nenjitwala wa mutunzi nti tandika ate nga n'entumbo yange nnina kweri ya fitting naye osanga omusajja ng'obugulu bumulinga obuti buno obukuba namunjoloba ng'akutte ka fitting aka akasibe bwati n'omugamba kiki mulengeranga atambuza emikono kiki yenna yeesibye bwati ogenda kutuuka mu myaka 4 batandika okuga nti sisitimu yalwala ogenda onyiga ebitalina kunyigibwa wamawetambula abanyawo ne basebo ensi bwete bwetambula ensi bwete bwetambula emirembe egimu mugireke Ruth Kaddu oli otya nnyabo bitambula bitya kwano gyo gyonna kati gigenda kudduka ajiya tuyisizaamu Josephine Lukundo oli otya bitambula bitya katusuubira obulamu bulungi Robbi oba Robel Kahilu mbalamusiza nnyo bassebo Haji nsobi ky'omukyala z'asobola okukola nga kikwetaagisa okukangula ku ddoboozi ng'omusajja mu maka n'okuzisibira ekikookolo
ate era nsobi ki zakola nga kikwetaagisa okuwe nga zikwetaagisa obutazifaako. Nze kyemmanye kusinzira ne ku mulamwa gye gwatandikidde buli muntu ensi agenda givuga bubwe. Mukulu batte ekikola ewuwo ewange tekikola ki tekikola. nze kaakati ewange simanyi bwenzira wakane neeba katulo nga mukyala nga ngambye agenzeko out ne bagalozi nga bali mu angenoi bali kumubimba kaakati bakola ki bakuba ebibeerayo ewaddugala. Lwaki tebazina mu mataala bwe gati? Fenna ekisobola okubeerayo omanyi bagamba tokwata muzigo gukola ki gusembeza muliro. Kusembeza muliro. Kaakati mulimu ate abantu ng'ekyo tekimukola ki nga tekimulya munaye gye bali nabeera comfortable. Aliwo mukyalawo yagenze ne maama gundi awo naye banaatera okudda. Go have fun. N'agenda bate nga bw'osobola okugenda n'obaako ekyo kyokka. Abo mbatumidde basajja baama naye bannange ne programu y'abasajja bazira. Mwebale nnyo bannaffe mwoba mulya emmere ki gye tutalya abagumira ebisinga ate bwe babitwalira ddala nti biri nnomo bya bulijjo. nga bw'owulira abasajja ne bagenda eyo n'oba ne mikwano gyo bw'oba olina ky'okola mirundi emeka mukwano gwo gy'agamba nti ngenda kuddayo wa maama gundi nkuloope. Kati lwaki mukyala we bw'aba agenze osuubira nti bw'anaabaako ky'anaakoze agenda gaana lwakuba akulina lwakuba banne weebali. Kuba mu bakyala nabo ekikwata ne kigira ego yaabwe mu banne kulaba nga buli musajja ajja amukola ki atunula ku yeeyunira ye. Yaba batudde nga Rita gayo oli tomulaba akutunuulidde ndeka naawe tatofa yanzikiriza I'm married. Ogira bwati ogenda okulaba nga drinks zijja Rita n'ekisajja kirabika kikulemeddeko kumba amanye zizolo ziwonye ekisajja nno kirabika ez'ekibiina kirabika kikulemeddeko mu mpola kakati with such behaviors ne zisigala nga zigenda olowooza zigenda ku leadingawa. Mulina mwe kye mutandise okukwata mugenda mu kyesembereza. Kyova olaba ffe ababadde ku analogo tubaddeyo ne tuwangaalirayo. Abantu abagala abalwana ennyo nina akantu kengenze nga neegendereza ku mitimbagano. Olaba n'obuulirira abaana abawala n'obagamba kino bwe kirina okubeera omusajja bw'agira bw'ati tokola bw'oti. You would see abawala bwe bayomba mu comment section mu bwangu. Abawala be bamu bw'omusanga ku vidiyo endala nga abagamba abasajja ffe baatubula. Okitegeera ye mwennyini alina version ye gy'ayagala abasajja beeyise. Ayagala beeyise nga bw'ayagala ate nga teriiyo. Bw'olaba nze sinnaba kumufuna noonya omutuufu noonya amuli mu bwongo. Kye bamugamba anonyewo ebirooto byegwaba mu birooto omusajja yeesibye amataayi. Yo omusajja omulungi ennyo omuwanvu yo yajja esingo ng'akoze byonna tazaalangako mwana ate talina mpeekezi zonna naye ate agenda kumwagala amugulirenga n'oluggi embwa. atomalamu essubi omajja oyo omusajja gwe bakanoolaba oyo avuga Range Rover oyo avuga Lambo Jean essaawa yonna yimirira ku State Square wali kera kumacha onoba oli awo ng'ayitawo gula akawowo ka mitwalo egi gwe kati oleesa eki ekirala abalala kye batalina kuba nabo bamwagala ye gwayagala buli omu alina gwalaba wamma gweyo gwolaba sirikawo gunsinze ajja kiko buwi kaseera essaala yeetuuka akadde konamunya bya Yesu. Kakati tudde ku mulamu abantu engeri gye bagenda ne bakolamu ebintu bino teri sijja kugamba nti ekikola ewange kyekijja okukola ew'omulala. Mulimu abantu obalaba abamaze emyaka 8-10 naye nga bayisaawo gumu 2 ne beekuba mu wiiki bo nga muli ku shuegi balina era omukyalo otuukawo ng'oli omusaba direction awo n'oja mama omukyalo wamuno tubadde tubuuza akakubo kano kava avaayo akukuba malusu
muyisa wali ku side zawo manga nogera n'obuuka omwala ogwo bw'otuuka ku side zawali bw'otuuka n'ogamba waliwo abinnyonnyodde awo nesitegedde byabadde ogamba ono mukatoofa oyo bamanyo ne bagamba ali yamukubadde abo buli lunaku balwana mu wiiki balwana 3 naye nga wali afumba wali akola ki afumba owuwa wamukuba oluyolu nakati akyalunyumya I forgive you, but next time you put your hands on me, lwali luyolu waliwo bali ku time table age buli week ayogera n'amanyo tagalina kulika sebo nze wadde okuba naye sijja kugenda bw'omusemberera bw'amaliriza agamugenda okwebaka olina okukola oti gati akunaza buba bukola ki naye ng'obwo nabwo bukola ki ekikola ewa munno ewo kiyinza obutakola ki mulimu ebikati oyo abadde ambuuza kiki ekikukanduza eddoboozi mulimu abantu abategeevu necessarily tebakandula maloboozi naye basalawo kadde mwako haji kadde mukulu wange nkadde mu nkasusunte muterere basewo ne banyago kulwange olwokusaba kw'abangi nga bakulembeddwa mu mukulu matte yes. Bansabye mbategeeza ekintu kino omusajja omutegeevu ow'ensa eyakuzibwa tayomba takanduula ddoboozi naye bw'aba asazeewo asalawo okuyomba kwe kubeera mu kwogera kyayagala kuba mu kigambo kye bw'okiwakanya takirwanyisa kubanga bwakulwanyisa oba tokyuse lwakukitegeera oba okyuse lwakubanga oyagala kujjawo mbeera ate omuntu atakyuse mu mutima asigala nga bw'ali kyava akutunuulira nagamba nti nze nsazeewo bwenti yenze musajjawo kulika yesebo nze sikyabonabona nabiyenje nga dduumu bamuggyako omusolo kwata ekiyenje kimu nokibugenda okukya nga kifu kyajjo naye obulamu obwo bunyuma nze waliwo amaka ge mmanyi omusajja yali mumpi bw'ati ng'akuze nga alina agasajja gakoze ssente ne mu Kampala muno bagoogerako n'omu yali munnabyabufuzi w'amaanyi nnyo wano naye n'eddoboozi lye lyali ttono naye nkukakasa bwe baayingiranga mu kikomera nga n'okumubuuza bamubuuza bafukamidde ku ttaka nga batudde ku ttaka ng'atudde mu mmeeza ng'atudde mu ntebe teyali wa kiwago ago gaali mateeka wakati mu bulamu waliwo generation eno kyenjagala babayigirize teri muntu asobola kuwangaala na muntu nga byonna bye mwogerezeganyako mukwatagana gwe bw'oba ne kitaawo alina ebintu by'asobola okukola nze mukadde wange Sheise Kimwanyi byonna bye yakola ng'omuntu sakkiriziganye nabyo naye never in a million years when nakirowoozaako nti nsobola omuddamu oba kinyize oba tekinyize okumuddamu tekyalina kyakulowoozebwako tekyalina kubeerawo kakati ffenna bwe tukula tuba n'opinions zaffe naye ekitugaana okubaddamu principles respect era omuntu yenna alina amaka gaffe gatabukanga abaana bamaze kukula abaana buli mwana najja n'atandika okwogera eyasiize ewaka ennyumba ayagala ayogere gwe bakakuba embaga ayagala ayogere lwansonga nti takyakubwa awaka kati alina eddembe lye ekitukugira okusigala nga ffenna tusobola okutambulira awamu is respect mubadde mukyakala taata najja nabagamba saagala oba akuliisa oba takuliisa it is respect which we are lacking mu generation yaffe oli alowooza ndi bulungi kikoma kwe abantu ffenna bwe tutambula mu nsi tusobola kutegeeragana n'omwana gw'ozadde tosobola kutegeeragana naye ola mu abakulu abajja ne mu kitaana ne mweyalira ne mweyambula mugaana okutegeeragana bwe muzadde nga balina abalala kakati babeera nabo bagenda kukola ki
ekitukuumira wakati awo olina ogamba kino tekijja kuyitawo kino sijja kukikola si kuba nti okkiriziganya nakyo naye ge mateeka agabafuga mukulu batte ddayo olabe amaka agaakulanga ng'onaamanyi nti abo babayitanga babagundi babeeramuuko akantu akabalimu akabaditaalinga nti osobola otandika otya baba James tomanyiira wabeerawo kowulira nga tekakola ki nga tekagatta bulungi uri obalaba nsonga zabanga ogenda wenenyeze babawo nga mwekali naye kati ennaku zino omuto takyamanyi mukulu omukulu tamanyi kifo kya muto watewe kifaananyi bebitusumbuwa buli omu ayagala kubanga akoze eki naye wonna we tubeera opinions zaffe zirina okubanga tezikola ki tezikwatagana naye tubeeko bye tukkiriziganyako nti kino tetukikola ate ne mu maka wabeerawo omuntu akwasa empisa era amaka agabeera mu ddala agasooka okunaifuyizibwamu bataata birina okuddirira ebyo kuba taata alina okusigala nga force ewaka ate yo force ebeera reinforced by the mother kwayogera n'abantu taata mwe yagize bwati mugende mugire taata wa mwamukulisizaayo yakwata obwakatonda bwo buli ddakiika obwakabaka bwo yabubumbirira buli ddakiika ane muzeyi yabadde agira bwati muzeyi yagize toyogera bwotyo ku kitaawo buli gwena n'okola amakaago ojja kgenda okole byataako fe tulina nina muganda wange basiikira muzeyi ejji bwe baali musiikira oli najja naja naye ane muzeyi yeeyagadde ng'omanyi abaana abalimu olumanyiiro muzeyi yeeyagadde seba ali ejji alirye yekka nakati Hajjati eriiso lye yamutunuuliza nkyalimanyi ng'aleeta akamanyi n'amubuuza gwe byolya wabikozeewo n'agamba bino eno maali ye yagikoze n'amugamba kaagalya ali mu biseera bye ajja kutuuka ekiseera nga yafadda nga mmwe mukyagalya yafadda kati bakyagalya okitegeera naye bw'ogwa ku bano kaakati emirembe gyaffe buli n'omwana kyanaaleeta ajja kukyogera kusinziira ku byamusumbuye agize anti obwenzi bwe bumusumbuwa naye muzeeyi agira bw'ati kati amagi gonna yagatulyako mwe munaagalabako eri bakyala be bagalya okitegeera gwe mulembe gwaffe gwe tukola ki tekyali azibira munne kwegamba abantu babeera awo naye nga tomanyi nti naakusula ku ppiro ye mulabewo mwe tutambulira buli omu kyayagaliza munne kyakikola ki nze nkubuulire buli omu kati kyafuuse mutwe gwe gukuwensanirira ekiyombya omulala gwe tekikuyombya awosanga abantu abaatedde ensi nga wallahi takyalina kimuyombya first of all omuntu yenna kati omukyala talina kintu kyakukola nga takimanyi mukulu batte bw'oba okola ekikyamu omutima gwo guba kukimanyi nti kikyamu takikulimba oli nti nagize bwati aba kimanyi nti kikola ki kibeera kikyamu kaakati kankikole tulabe okubeera ne mukyala wo omwaka gumu gumala okubanga ategedde batte amazzi agookya ganaaba batte kinaagira bwati batte bw'aba avudde ku mulimu kino kimuggyako batte muntu ayogera ekigambo awo ng'anyiza ne mu ddakiika 2 aba yateredde dda kakati omulala ajja kuyomba olyaga atofaayo bw'anaabyogera bwati omulinde bw'anaayingirawo mu ddiiro agenda kufuluma nga tolowooza si yabyogedde ng'akutegedde kati buli omu tolina kyogamba mulala kyalina kkandulirako ddoboozi okuggyako oyo yennyini yalina kyesalirako n'ekirala ekisembayo tuliko ebintu fundamentally tulina ebintu mu butegeevu oba mu kkuŋŋaaniro ly'amagezi bye tulina okulowoozaako nti naye mu butuufu ate kyo kino tekiriiko butegeevu bwono n'oli okugeza obwenzi era oli munno gwe wanyumirizaako alina mukyala we alenga n'amulinda ku mabbali gwe nakugamba nti gwe mulamu ogusoose okunnama kuba simulinaako magezi omugezi n'omusiru tewali akigumiikiriza ekyo okuggyako nga waliwo sooti okuggyako
ng'obwongo bufunye salt. nga buli bufunye salt. Oh. Mama gundi. Omusajja yeebaka n'omuntu gw'atayagala. Nga kiri kimutimbye butimbi. Bwe kivaako abatayagala amusemberera namusemberera. Kimaze okukola ki? Kimaze okuyita. Owo gw'ogamba nti agundi abadde amboye, gundi abamboye, babeekwamukwatako. Mutegeeragana kuva ku mibiri gyammwe kuwulira nti gyammwe olusu olubavaamu osobola olwamu no kunyumira ng'olwomulala toyagala. Ng'olita kusembererangako nga oba abadde alina byanywa n'akusemberera ono mukazi waazuukuka atya. Ng'owulira guddeho bw'ati akamwa nga balinga abagudde kaabuyonjo. Naye ng'oli waali awo wakuwanira Ssaalongo. Ssaalongo nekyo tatira nnyo kyagala bannanga Ssaalongo nga bwe gweweraliikirira nti nno yazuukuka ati oli agamba. Kaakati embeera eyo oba atya nga waliwo omulala akigabana. Kiba kikola amakulu. Ekyo kyo ffenna tukikkiriziganyeeko nti tekiriiyo. Ekiddako ye muntu ow'omumwa. Ye muntu ow'omumwa. Kaakati guno omulembe ogwaffe gwe tuyingiddemu guzze ne information. Now, how we digest information is the biggest problem. Okugikwata okugidigestinga engeri gye tugimulungula tugitandika ogiteeka mu bikolwa we tukagwiridde nti abantu babawadde nnyo beetu balabye ebintu bingi. Nakugamba teri muntu kaakati wa bulabe mu nsi nga mukyala ku mukyala munne. Omukyala bw'aba asigadde waka ng'alabirira baana agenda kudaalira abakola. Mukolerera ki abaana bammwe bagenda kwonooneka bakole bwe akuba oli akola. Akola bw'ajja okujja akube ali awaka. Kaakati bwe batudde lwakubanga yafumbirwa musajja mugagga, omusajja bw'afa omusajja bw'amwefuulira. Nze bati nange ngula akamotoka kange kalawumu naye nga nkeekoledde muzange za kigagga n'otampeezo Mercedes Benz. Buli omu alina ebyo by'ayogera nti nno ensi ejjudde opinions z'otasobola kukola ki? Kujjawo. Tosobola zimalayo. Buli muntu yenna akola ayogera bibye nga bw'akoze eki? Bw'aba ayagadde. Kaakati gwe mu magezi go kugamba nti ki kyensobola okukola ki? Okutwala ki kyensobola okuleka? Mukulu bati awe tulaga. Kaakati ekigambo abakyala abo we bazze bakoze emancipation bawadde abakyala eddembe eribajja mu butonde. Nze nina abaana abawala saagala musajja agende akwate muwala wange amunyigirize. Ate ne muwala wange saagala abeera awo ngambe nti namuweerera abeera awo ate agenda atuule butuuzi. Naye mulimu akantu mukulu batte akakwata omukyala ne kamufuula nti wansonga nnyo. Akantu ako njagala nkakubuulire. Akantu ako bugonvu bwa mukyala. It is feeling into omukyala ali soft. Okuwulira ng'omuntu ali soft. You see, amaanyi g'olujegere bwe bugonvu bwago. Naye bw'obanga abantu bagaanye okutegeera obutonde engeri gye bukola. Oyinza okuyombagana n'omusajja ne mumala essaawa ezi nga muyomba nga mwereega nga tazikiza. Lw'osirise bw'oti n'obwatuka n'okaaba n'asembera n'akukwata. Era gumu ebiri oyinza okwekanga nga mugenze mu birala. Ogenze mu kikya kya mutondera okuba. Kati ofuuse omukyala. It is softness yekusembeza. Oli ayinza okukola byonna by'ayagadde omukyala naye nga mugonvu. N'ogira bw'oti n'ogenda n'oyomba n'okoza kino nsonyiwa mbate kino saagenderedde mu butuufu ogenda okulaba gwe wekka wenda confuse ogijjamu. Kati mulimu oli akirowooza n'agamba nti akakamanyiiro tajja kukakola ki? Tajja kukakkiriza. Nkukakasa ajja kuwangaala naawe, ajja kubeera naawe, naye lwaligwa ku kiri kyenkugambye ojja kunyumiza. Kyova olaba gwe bwe nkigamba nti senga nsinzidde wano waliwo gwe nawulira ng'akoogerako ne ŋŋenda emuyenga
nenkuyita nenkugamba mukulu batte nina kikwano kyange kiri wano Muyenga kyangu okiraba ekikubuuzeeko bw'omala okuyingira n'okitunuulira nga kikola ki nga kirikiriya namugirawo ne munywa kacaayi olweggulo kiba kigenda ne kigamba naye omanyi tugende tujja kwawukanira wali emunyonyo nina bye mbadde njagala okubaawo bye mmaliriza kaŋŋende mala okusasula abasajja ab'oku sayiti ne kituukaawo ogenda okulaba kirinawo ekiyumba kye kyaguze ka shopping mall kaakyo kirina kye kimaliriza okay kale nja kubalaba mwazze ojjidde mu kamotokako buno bwaffe obutegeera naye nga waali awo nga zidde mumbi ajidde mu Range Rover ka ajidde mu kibuluteeke kye ng'abasiibula kale mugende bwe tuddeeka nga tusiibula nga tugenda kale bwe tubeera mu mmotoka ne twawukana naye ogamba ki ti omuntu oyo ali storage onoonya mukyala waakuwasa nkubuulira omusajja bw'oba ng'oyagala bya hape ogenda mufata nkubuulira musajja naye bw'oba ng'oyagala mukazi waakuwasa ebyaddala oyitawo buyisi nkubuulira omusanze amaka ge gali Muyenga apartment ziriwa ziri Munyonyo ajidde mu mmotoka ya $2,000,000 ng'oli wali ku apartment za Haji Bakaluba osasula emitwalo 6 bw'oba onoonya mukyala waakuwasa oyitawo bugisi naye ate tukikwase tukizze sayidi eri bango yagala just ngoyagala ka evening tea tukikwase tukizze ku sayidi eri bayi oyise kikwano kyo kiwala nekijja nekisanga tukize mu opposite sex nekisanga guy amakage gali Muyenga kale ngenda kwasiba kusaidiza wali tuyita kusaidiza wali nina mugenda munda bidana ko ku bintu bya ogenda okutuuka awo nga ina kamolo ke kazimbye ogenda okuvuga emmotoka azide emmotoka ya 2.5 what will happen anza n'obutadda waka webale namulaba nkeera webale nnyo ogenda okumulya kale sebo kale tujja kubako ogenda kulaba ekiwala ekyazenga ekiri hayi kyonna kitandisa okugonda kiki nga yesiriwaza kakati wano rose ziri in order in order omusajja asigaddeyo ku top era omukyalo ono geno mulaba nga atandise okukka era namuga yirita okimanyi bwe tubadde tusiibula John ofukamidde mwana gwe you don't say nga sikirabye yatandise dde okukola ebyetaagimasanyaze gamuyingidde abeere ku nnamba eyo naye nga bw'okizzaayo ku musajja kiba kirala yadduse buddusi misinde siina gafugwa sinagamanyi tanaba kumumanyiirako naye dynamics yazirabye dda alaba ekiyinza okuvaawo koza mmotoka okitegedde kyengeza ate baayiga okugonda mami abadde agambye era gw'osanga ng'ali ku mafuta mingi ng'amwagala kisa kyekimusookako alina ekisa ekiri mu overtime ekisa ekitiiriika neffe banneekoledde natuuse dda obugumiikiriza bwakulira mu ddungu buba butono nnyo kati wano olutuuka era abo ogenda okubasanga ojala kwesanga yavuga mami kale mami nze mbadde era babeerawo batera okwambala ebikooti ebinenenene n'amasaati gamu tebatera kugasiba era omusanga ali challenged ne mu ntambula kale nga bamubetentadde omutima yatera self-esteem yonna nga yatuuka aba yagonda dda gwe omukazi ng'akuli waggulu ng'akole omanyi omukazi ayinza okutta spiritualize tozanyisanga musajja gwe bamenyeemenye oyinza omusanga awo ng'azanya n'obwana obuto ngale bannange asanyusa nga takyaliko kuba ekye bagamba ekigenda okukuba ku mutima otandika mpolo kitwala nosanga bawangadde bonna myaka 2 emmami kale bana abaana bagende bajjeyo egundi lwaki tebabitova mubadde mulimba nga ye musajja
nga n'eddoboozi liraiminga nga lya mukyala ng'embeera yagikkiriza yakuuma naye kaakati agwa ku katwe wungu batte atandika bimugamba ebyo era gumu ebiri ng'owaaye obadde ki lwakuba waleese akamotoka amasi basobola kimu bibiri nga wakoze eki ziba zagenze dda nga wavuddeko dda ezange ziri wano zotagulako dduuka kaakati embeera eyo bw'ogitambuliramu abantu bali ekibasumbuwa amaanyi ago nze ndaba mulimu mukulu bato obuntu bwengenda nendabanga psychologically bumenya mangu abaana abawala oyogera mukoka muwano omukyala nagezaako okugamba nti omusajja omukolera kino yange oli agamba mpozi passport yange nga yabula mpozi nga yagira balina olutalo mu bwongo bwabwe oluli unresolved omusanga ku comment eno neno buli wamu ng'akola ki ng'ayomba naye waalabye ate abeeyagala ng'agamba bannange oba omuntu aggyeewo omusajja so they don't want to do the hard work but they want the results ate ekitusse geegali amaanyi gwe n'obeera n'omuntu gwe mulina okubanga mwagalana ne muyomba essaawa 2 nga tewali waddiriza ssaawa 2 mwatika anti nabadde okugamba lwaki nange togize dede ate abo omuzibu omulabira buli kyomugamba kyonna ekisooka you always akakagambo njagala okawulire ekatandika olutala abantu tebakamanyi bw'omugamba nti wayi engoye zange nga dirusizire bwemwaziteese wano naye gwe buli kaseera buli lwenkugamba buli naye nga bwoddayo tekibaddeewo bwe kati yaba yakijjuza dda akiteekawo mangu kati abantu abafaanana bwe batyo agenda kugamba ate kati be babuulirira abantu eddembe nakugambye olwakuba omukyala bafunamu obusente butono wano kati tebakyava kuzirayivu bakyala mwekolerere omubuuzo oli ku lutalo ki why are you recruiting others why oba olina ebyo ebyakumenya bireke tobikosa ku bantu abalala mugenda bamenyera bwereere nkugambye omuntu oba n'omuntu teri muntu ali soft asobola kulwana lutalo lufaanana bwe rutyo omanyi nti kati abawala ennaku zino afumbira olwedda alina olutalo lumuli mu mutwe webale watuuse dda otegedde kati alina byalina agenda okujja ewabatte ng'amanyi ngenze nina olutalo lulina okumaliriza batte wagamba kino batte wakolera kino ajja kummendegera bwe luba terwali ku x aba alwana lwa maama weddukusa mami yalaba nnyo ebintu webiti I cannot take that kati bw'asanga ne mami we ng'ali resentful buli lwaddeyo n'amugamba kino mwana wange tokikkiriza ekyo taata wammwe kibwati bwe yankola bwati nakizuula luvannyuma nga sikyalina wenviiramu muno mwesisirikira tandika tebayagala ate tebanyumiza gwe ow'amawulire fumita emboozi mikwano kyo giri ku muno mwesisirikira tandika nzija sirika programu tulina ntono genda nina mukwano gwange erinnya lireke nsijja ddyo concealed and sealed mukwano gwange emabegaawo mukyala kamutuume Joan nga muganda wagenda azaala naye mu process yonna mutototo mu process y'okufuna olubuto maama teyamanya naye taata teyamanya kati nga ngamba mbuza maama lwaki tamanya ng'omwana we azadde mwana atuuse ku sseeri genda mu ddwaliro azadde nyina tamanyi ekala ajja mugamba biki nti ate taata oba anaamugamba kati gwe mukulu gwe mwana omukulu gwe mukulu w'oli olina omulaga nti kyakola kikyamu luŋŋamya ozadde taata olina omugamba nti munange taata wafunyeeyo mugandawo okitegedde kuba yazaala omwana mulenzi ti bw'anayagala anaamugamba mga kikyamu ensi mugizimba mutya oli wabanga alaba sitayagala kugamba kitaawe gwe mugambe kubanga taata we waalimanya nti nno muganda we yazaala n'ogera n'omulekerako ne mu ddwaliro ye n'atamanya olutalo agenda duteeka wakati wammwe mwenna
ne gundi yamanya n'atangamba bw'abanga adayinamu ka trust gy'oli taliddamu kaku nti era oliyo ayinza n'obutamugamba naye bw'abanga teyatuukiriza buvunaanyizibwa bwe nemugamba oyo gasiya obuvunaanyizibwa bwa taata obusooka mu nsi kuzaala era buli musajja azaala ali shuwa nti ajja kulabirira ekyo kyakozeeko n'abaako wakutuusa bw'abanga obugabirizi bwe bukomye okuze oli 20 plus okyanenya taata oba teyakutwala mu second oba nenga second wagisoma nemubuuza kale ozadde omwana mulenzi obusungu obulina ku kitaawo oyo omulenzi lwalidda n'agamba mbutuufu binsobedde aliba asasulira ebibonoobono ggwe byotuusa ku kitaawo. It is so sad abantu families bwe zikwata nezeefu how they become total strangers. Omuntu n'atandikira ddala anti abantu baba bakitandika bakirabanga ng'ekintu ekya bulijjo anti akikola alaba boyfriend akyamuwayo ka sente tabayi noyo boyfriend asobola okuganga mwe naye musajja buno obukyabuziba bwenkanya omwana ne nnyina how family become strangers kikwewuunyisa naye kitandika ng'ekisaagirira oli agirawo naye yeesibasiba ku kantu katini ekitategeerekeka and lwe mubomoka buli omu n'atambula n'agenda gy'agenza ojja kukyewuunya naye ensi gyetuukira buli emu emulaga what matters naye ekizibu kuddamu kutunula mabega nga nabo tebakyakujjukira kuba mukulu batte ensi teyalawinga vacuum mulimu abantu kati be tukyakyali nabo nga naye waliwo ekiseera we twalowooleza nti tetusobola kubaawo nga tebaliiwo ng'era wakirowoozangako ng'olabira ddala omuntu ono mpagiruwaga mu bulamu bwo naye ng'olwaleero ne bw'omulowoozaako tekigasa nga si nsonga abamu bagenda babalaata ng'alowooza alidda ebiseera ne bimubuulira amawulire malala agenda okudda ng'ensi wa moving adda on tokyayagala kumanya wasigala kumulaba bulabi ng'omuntu naye nga mu kifo kyo takyakirimu mwesisinkane ku mikolo mwesisinkane gwa mwesiibule kigende ate enseera emala kumunyiga n'emuteeka mu kafunda n'alyoka ajjukira n'agamba nti gundi kizibu nnyo omuntu ddala nga talina magezi gasengejja okumanya omuntu we naye oli bw'atamanya muntu we ensi emala n'ekulaga omuntu wo lwampaka ate yensejja n'amaanyi nze sinagikukuwabbanamanyi yati tesaagirira mulimu abantu abakoze ebintu byabwe abateesemu obudde bwabwe abayiyeewo emibiri abantu babeerewo ne bagaana obbategeera naye ensi bwejja ate mu budde bwayo ekugamba nti gundi gwe wakaabya amazigo kyamujjukira ng'olwolaba mu bonna be wasuubira nti babo gundi agize bw'ati yakusigudde ogenda okutuna bwoti nga mu butuufu nga tayaliwo kati nebyo oyo kyabadde abuuza munnanga ani ositudde ddi eddoboozi kisinzira kwani naye nze kiri nkigamba ekyobwenzi naye kisembyeyo wakati w'omwami n'omukyala omusajja asigale nga musajja omukyala abe nga mugonvu mukulu batte omukyala ayogeza essimbo omukyala nga wanyize n'attako okwo ku ddoboozi ng'abadde asobola okulikandula omukyala alina ebyokwogera naye ne mutuuka mu mbeera n'agamba nti ono ye mulalu wange tebafunika mulimu ebintu ebimu ng'abantu balowooza nti nno gundi oyo fette musiru naye ebyo ebisiru bifumbye ebisiru ebyo bifumbye anti okiddukako naye era ensi egenda okuwetaaweta ekkoona noga gundi wange ng'ologa otutte mwatikidde essaawa ezi ekiro mukyayomba ayomba n'osumagira ogenda okuzuukuka ng'akyatwala nga mu butuufu obadde oloota n'okuloota mpozi twabadde mu lutalo nemusimbula ate kati awo naawe oba ofunyemu kapawa n'oyunga
oba kyalina muno agali nnyo omugere n'ogumulinnya mu kifuba ng'omba omanyi mujukiza twebase obadde otya webakati nina wanti bw'omunyonyola enkya ngenda kukola okola ki omala tukyankalanya ewaka n'olyoka otuganga bw'ogenda okukola kivaamu ogenda okukyuka oluyingo olujjukira nti olujja ku dduuka naye bannange bannyinaze ensi eno gye tutwala wala wakalugumu bye bitu nkubuulire mulimu abantu abagonvu bakoze abantu ebintu ebinene naye nga attitude ye yokka mukulu batte nkubuulirako ekintu kimu okujjako ng'olabika emyaka tonnagituuka ejaki emyaka egy'omusajja abukadde wallahi ya mungu mukulu batte nkubuulira mu nsi tunoonya abantu abali faithful to us abantu abasobola otunekyalinga abasobola otukumaakuma abasobola otuzimba abantu abasobola okuba abalungi eri abaana baffe abantu abasobola otukulaakulanya byonna bye batubuulira mu bantu betunoonyera betwagala okuwangaala nabo naye nkubuulira omukyala musobola okukola naye n'akukulaakulanya omukyala asobola okuwa laavu nga bwakububira bwakola bino bwakola biri omukyala asobola okulabirira abaana bo naye kyonna gye kiggwera omuzimba ogwo guggwera mu kigambo eki kyenkugambe nti nno ojja kitegeera ng'omaze kubukala ng'omaze kutuuluuka mu myaka onoonya ddembe nze ndinoonya kati nze naganza okuvuga omuli abaleekaana ovuga enkalu emitwe teginyombesa omala kutegeera nti mu byonna ayinza okukulaakulanya ng'akusuza teweebase ayinza okuba maama omulungi n'ataba mukyala mulungi ayinza okuba nga akwagala naye ng'okwagala kwe kwovaawa gwani yagize bwati wasimanyi wazadde ku mabbali simanyi wakoze kino ng'embeera eyo y'obodo n'otuuka ekiseera ng'oluma mutwe bw'otusiibula wano banneekanzireeka obudde butuuse bona nga bagane obadde otya anti n'ojjukira nakirijje waka akuyita ng'ekyo kyokka kyokka kyakumalako eddembe ng'omuntu kati naye nti kunyamba waka anti naye bw'abiwulira eyo nti omukyala bw'omulaba yakuwa eddembe takufaako oyo aba takwagala aba yajja mudda switch era buli lwagira bw'ati naye ng'ateekamu olutalo abantu batandise okunomalizinga toxicity obutwa obufuula ekya bulijjo nakikozebwa nti lwabujja nakikozebwa nti naye okusanga omuntu mu mutima ng'alina eddembe gye kiggwera abantu bagamba nti oyo aba takwagala aba takola ki naye mukulu badde okutegeera eddembe kiki ekikusumbuwa tukoze tutya banne sirina ddembe nanyiizizza mukulu alabika yanyiize ng'omuntu ddala osobola okudda awaka ne munyumya emboozi ng'etadde simanyi oba okitegeera emboozi nga etadde n'oseka woyo oli ludda wakomawo jangu tawo tulabe firimu yaffe nodde terunya kuba lutalo lwaki abantu bateekamu nnyo tekinikalite nkubeereddewo nnyo nze nkuzimbye bwe nkuza abaana bwe nkola bwetidde biki by'okonsatratingako gye binaggweera olina okutunuulira abasajja abagagga abasula mu mmotoka abali ebuli ddakiika alina akuuma akamupima alina akapuresha awaka alina ak'okumulimu wonna zimulumbirawo ava mu bizibu adda mu bizibu era bwagira bwati owaayi wakawulidde kakati waliwo ka apu kali ku ssimu oteekako obuteesiruka tofiira mu kkubo bye bamubuulira ey'abaana onyumiza otya nti olina biliyoni 10 ng'obulamu abunyumirwamu olisangawa gwe buli kaseera oliawo olowooza muntu gwe waasi oba gwe wafumbirwa yakuli mu bwongo day in day out toli musanyufu come on waliwo ekitali kituufu ebyo byonna ne bw'aba mulungi kaalaala ne bw'aba akuyambye okwezimba ne bw'aba akoze eki the bottom line
is who can give you peace. N'ekirala abantu abajjukiza bapatana baabwe tuba tubimanyi bye mwakola tuba tubimanyi tosaana kunzijukiza nti nakolera kino sino singa bakimanyi gwe wakikola era we appreciate anti kakati agenda naye temutumanyiira abiyomba byonna abiwulira obirirako ansa kyavaako tunuulya bw'ati ne covid awo nga yakatandika niye we nagenda nenjira n'atandika covid amaze kakati ali mu myaka 5 obadde otya ng'akyaleetayo ekyemabega afuba okulaba nga kana alina waakajustify tubimanyi mmwe mwabikola sifa ababikola ngamba mutujjukiza tubimanyi mmwe wabikola tonzijukiza kati in sense okusaasiriŋŋana kuli okw'omuntu agamba nti nkugambye abantu abafuuka abazadde nga tonnaba kutandika kulwanira your peace of mind sooka olwanirire ey'abalala both sides omwami n'omukyala omwami n'omukyala buli omu omanye munnange awulira atya naye ate munno gw'oyagala okumanya bw'awulira bw'alituuka ekiseera ye n'agaana okwagala okumanya nga gwe bw'owulira naawe kyogezaako okukola ogenda kivaako kubanga minzaani erina okukola ki erina okubalansinga ekirala tolwanga nnyo mu mbeera y'obuyinike kino nkibuulira baami n'abakyala tolwa nnyo omuntu atambulidde mu buyinike otuuka ekiseera ekintu kyonna ky'okola it becomes your identity mulimu abantu mu butonde bwabwe baafuna ebizibu naye ebizibu tebabiteeka ku bwongo kubirowoozaako babisalira amagezi babikuumira mu mutima ate nga alina okisitula n'akijja ku mutima n'akizza ku bwongo n'afuna solution n'asobola okukita kati mulimu obalabanga bano abakadde tanziikanga yakikwata ayagala ne generation yeddawo era abo abantu olumu ne babazaala abaana baabwe n'omwana asigale akyankinfoosinga oyo taata wano yamugoba n'olutundu y'omusiru ye kati yakikwata obukyayi bwakika tulina okukyongerayo kakati alwana lutalo lwa bujjajja ng'omanyi kyekitegeeza okwagala okusanyusa omuntu eyasalawo nti alina okuba munakuwavu kimenya buli kimu kyonna ky'ofuna ng'oleeta omanyi how it can demoralize you as a human being kankuleetere kano munnanga kano nga konna okeerekereza okaleeta naye ng'omanyi k'omuwa olina gw'osobola okukawa n'asanyuka n'asulanga n'akusabira essaala kitalo butalo bw'asituka bw'oti omusanga akutereeza kapiro bw'oti ensimu ngirabye ekyakalanya bw'ovaawo nadda wanze siina gebaka ku mpagama naye nga wamuwadde half yooli kyewamuwadde kyova olaba abaana babatwaliranga obuntu butono ka shopping ka mitwalo agakositeero ajja amadaala nga badduka osiri n'abikima n'otwala shopping awaka babijjeeyo mubiteeka awo ebinyogoga mu byawule ku byagundi osangira abakozi tebamanyi bye bateeka amata ogasanga bagaseesa eri mu storage agalina okubeera eno mu fridge sausage baziteese waggulu mu kifo ky'okuziteeka wansi ebyennyanja bitadde akaana ogenda kukalaba enkya olubuto lukaluma nga bateese ice cream abadde bwe bateeseewo nnyama food poisoning tafaayo byonna kati bitambula nga bikola ki kakati omuntu okayamutulanoga kiki kino ng'oyo gwokola ki kugambye ekisembayo mu byonna mukulu batte libadde ki dembe eddembe okulifuna ku mubbaneyo omuntu teri agenda ddi kuwali ewe so kubire nalyo tusobola kuwa kyotalina kakati nze bwogenda n'okwata ekikopo ky'amazzi n'otandika okukinoonyaamu kyayiwa amata mba sikutegedde era bw'otandika okuyiwa amazzi ge gagenda okukola ki bw'oba erina kyoyagala era oba oyagala mata osooka kuyiwamuko noga akamala okuyiwamu kano kajjesa ka classic music gundi katandika okuddugaza gafuuka amata gy'oyongera okuyiwamu amazzi gye gayongera okujja nga amata gagenda gakola ki kakati kyoyiwamu kyekikola ki kyekigenda wabweru bw'anaatandika okujja bwati nga nange enkyuka pakaddi
genda onoonye muntu agenda kuwa ddembe bwona gwe bwogera. In fact we don't set out to look for friends, we set out to be friends. Tonoonyanga mikwano, genda obeere mukwano. Wobeera omukwano abala bagenda kujja. Ekizibu ekibeerawo be bantu aba bakola ebikyamu ku bantu, abantu ne balebolinga. Buli nsi lw'ogikubako amaanyi aga negativity olina okufiira mu negative. Kali nakakwogeredde olwasoose nti ddala omuntu akola atya. Omuntu akola atya toyomba. Oyo simugambyeko nti tokandula ddoboozi. Kakati akola ki? Mukugambye nti nno mugambire nti bw'ayendanga okandula eddoboozi. Bw'aba akimanyi nti nno principles are principles. Nkusonyiwa sikusonyiwa. Bwe kibe wange tekisonyibwa ate neereegera ki? Tejiga okuteesebwako. Yitirayo nga mulongoozi. Loogi gye nkusangiddemu ebintu ng'ombulya bye babikuteekeramu. Bwe babikuteekera simple as that. Owogganya nze siyomba tebanvuma. Ate kan bw'onaayagala okwogera nga twogera. Ekiringa essimu yange ze tebalekanira ku simu yange. Tebagirekanira batya? Oli akubidde aleke nayo gamba awoganya ku sayidi zeeri. Va ku simu yange. Kasajja kazibuzibu. Naye owoggana ki? Nze tebalekanira. Waliwo gye twabadde mu kwanjula. Music yabadde naye omusajja music yagenze n'asirika. Ati mbagambye kati nolindako. Naye gwe nakikudde ndi ku mukolo. Ne ekidaala kyonna nga kisiriikiridde. Ne ngamba oba tawulidde nti music akoze. Bw'owulira tolina network kubanga sirina. Jako. Bw'ofuna wali network kuba. Naye mulimu omuntu ayogerera ku ssimu. Abeera awo nkitegedde. Kale. Mugaye. Abantu eri babawulira. Kinganze babanga si maama wange, taata wange, mukama wange. Tonnenyeza ku simu yange. Oba ko ya time wange. Abadde ati. Asazo naggwako. Ndeka. Asazo nali nyaka. Omuliro, ennyonyi. Ndeka. Ndeka. Waliwo ebinunga munaye kino kyaliwo kale. Ne kiggwa. Omusana n'omukazi ne mu planning ekirala. N'oli n'akunenyeza ku simu yo anti kati munaye nagambye nayo tugamba ki? Nze omusajja w'oyo. Nze nkyali muto. Ndeke. Musajja w'oyo mugambe ebikola ewange. Tebijja kukola makage. Gwe mwennyini gwamanyi kyokola ki? Kyoyagala. Mulimu omuntu aganza munembeera awo n'omukyala. Katasanyuka. Wadde nze saagala agenda mu midongo agende. Akomewo. Tujja kubeera oyo naye ntegeeraye. Ekirungi n'ekikyamu buli omu kisinziira ku nkula naye bwe yakuzibwa. Era yayingira mbali abadde n'okuweebwa emidaali. Kati naye oyo gonyumiriza ngenda mulowoozaako obudde bwange bwonna kubanga obwo obuzira sibulabanga okumanya nti mukazi waalenga gwe n'obeera ebweru n'omulinda amalirize oyingire n'asasulira abaana fees kirala oyo omudaali gwe bagutwale sisobola kuvuganya bagumuwe nkugambye omukulembeze gwaga yabagumuwekwasiza ate ng'afukamidde teri kutuma omukesore alaba his excellence nga kawazi kwata omudaali kuba ne his excellence takisobola naye akozesa amaanyi agamuwewa ssemateeka ekyo kyansusseeko buli muntu alina kyakola ki kyagumiikiriza owulya buwulizi mukazi we waka nga badde ayogera Luganda nga nadda ku ssimu n'atandika okay I understand. Nze mpuya bulizi ng'ayogera bye siwulira naye ng'ali ku ssimu nzungu n'ennyiga ayogera kye siwulira abakwana bakazi baffe batandikira mu nzungu. Hello, how are you? Hey. You good? Hey, you good? Ogenda okuwulira nakijoba tusiiba wano mu Luganda emikwano gye gyonna Luganda alwogera ne neighbor n'awulira n'aluwulira akama kayogera mu luzungu yes I understand. Ogenda okulya ne kasitiri akavaayo kalina engeri gye kateeseemu ka aluto kago
ng'okutwa okukuba ku kisenge tugende kukira okutunga okuwambuya nze oluzungu oyogera lwaki mu nnyo oluzungu oyogera lwakimu abaganda kakongoliro bw'atyo saawa nnya oluzungu wakamala okuwogganira abaana mujje wano ebyennyanja bino ogenda okuwulira amaswali mugatwale mu kiyungu ogenda okuwulira luli lubaddemu lu beesi kasitiiriyo kajjirira obazaaki ekyo kyokka ne kikutabula kati oyo amulindira ebweru